mukulikeeyo nnyo mu kitundu kyaffe ekya 22. Kino nno kye kitundu ekya 23 nga kigenda bwe kiti. Pawulo yali akyennyonnyongoza, omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akaamuli ku mutwe. Ettaala eyali enjeru n'efuuka emmyufu. Ekisenge ne kifuuka kya kizikezike. Pawulo yatandulula ebigere. Bwe yatuuka awaali ekitanda, omuwala n'amusembeza nga bw'akubaakuba ku buliri nti, tuula wano. Yali tannabugumya na kifo. Omuwala n'amukwata mu kiwato ate n'amulalamiza amaaso. Bombi ne banywegeragana. Pawulo yali tafunangako kabuguumiriro nga ke yafuna ku luno. Yayongera okutunulira Flora. Mu mmunyo ezaali zirigita obuligisi. N'amugamba mu kaama nti, Flora, nkwagala. Yaseereza ligenda mugga. Flora n'amugamba nti, Pawulo, nze nakugwa dda. Okuggyako langi yo. Naye gwe musajja gwe nalina mu birowoozo byange. Naye mukwano Pawulo, bino byonjagalira biyinza kututuusa wa? Sikugamba nti onompasa. Awo Pawulo we yeetemera nti, lwaki sikuwasa Flora? Mpozzi nga gonjiye. Ennaku ezaasigalayo olusoma luggweko, Pawulo emmere yagiryanga wa Flora. Era kyategerekeka wonna wonna nti Pawulo yali agenda kuwasa Flora. Pawulo ye yekka eyali takimanyi. Flora yamukemekkereza nnyo we yali agenda okuddirayo. Kyokka Pawulo n'amwekwekerera. Darling, lwaki olowooleza nnyo mu by'okuddayo kwange? Mu butuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manya nti Pawulo ye Flora era Flora ye Pawulo. Mwebale kuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya 23. Ate tusisinkane mu kitundu ekya 24.